Keti nkuwulira bulungi ekigambo lo spam count omanyi kye kitegeeza ekikulu tewasoma tomanyi na luzungu nze sinnagambako nti teyalina maanyi ga kisajja tomumanyira nakummanyira nze sinze nabakebera omu. Okay, butereevu gwe alaba Focus TV nkwaniriza negamba nti webale nnyo okubeera nga okikola webale nnyo okubeera nga tugoberera ebiseera byonna. Nze Ade Wilberforce Muyanja ali mu Uganda, East Africa wamu ne diaspora nga wasalawo okubeera nga ogoberera omukutu guno gwa Focus TV okola kyamanya tanaba kusubscribinga nkusaba subscribinga tubenga tutambula mu maaso naddala okuweereza amawulire agagwa mu ggwanga lyattu Uganda. Tulondamu stories ez'enkunala oba ez'enkizo ntubeera nga tuzikuwa. Olunaku lwaliro nzize twejjukanye ebyaliwo naddala nga omukulu Paul Kafeero ono tanaba kuziikibwa. Mukyala bisirikirwa alina byayonnyonnyola ku mukutu ogumu ng'ali ne Ibra K before nga okuziikula kwakajja mawulire okwasooka biki byayogera tufumitirize olwo bitugenda okuba nga tuyigamu ate ebijja okuba nga bitugattako mu ngeri emu oba endala. Munsasire waliwo yakola comment section last time ngagamba Focus ebintu byotuweetedde nga bikadde information tekaddiwa era nkakasa oba oyina kyoyigamu so nkuleetera video zino obeeko kyoyigamu oba kyofumitiriza okusinziirako ebibadde mawulire. Emberebezo bakalumanywera ow'ebigambo ebibungeesebwa nti Nanganga si yazaala Kafeero ani yapushinga project yeyo ani yagitandika era yalina kigendererwa ki ekola etya ekigambo ekigamba nti Nanganga si yazaala Kafeero Nanganga mwennyini yakyetandikira nze Paulo yaŋŋamba by the way abantu abaagala Kafeero abamu bwe balabye story yange abamu bagiguddemu wakati aba tebagitegedde babadde nga abaga nti nze ŋŋamba nti Kafeero Munyarwanda nze sigamba nko nti Kafeero Munyarwanda wabula nze nabadde nnyumya Kafeero bye yaŋŋamba nze yaŋŋamba bwe yali omuto Nanganga yabeegaana Nanganga n'abagamba nti nze sinze mbazaala nyammwe yabazaala musajja Munyarwanda yali akola mbikajjo Paulo nga yanyumiza nti Nanganga yakola ki yamugamba kwanza namubuuza nti kati oyo Munyarwanda mmwe mwamulabako naga ate ffe bamutulaga naffe twali tetusobola kukola ki kubuuza maama waffe bintu naye nga ye yakozesanga nnyo amannya abiri ye Nantongo yamuddako kati bwe yamala omwegaana Paulo atuuka ku kibuga Paulo afuna erinnya Paulo bw'afuna erinnya Nanganga akoma wa muzaale Paulo n'angamba naye olaba nsembeza abantu aba buli kika ne ku linnya lyange n'ekitiibwa kye nnina omusajja ono kamukole ki kamulekereyo nanga naye totawaananga namuwa kitiibwa kya Sezaala nze si ye taata wange kuba yanneegaana ne waliwo omuvubuka yavuganga ennyo Paulo kubanga ebiseera ebimu bwe banywangamu nga mulaba mubuulirira ti naye munnaye kati abantu kati bwafunirawo ekizibu ne bagamba taata wa Kafeero era erinnya liba kiba kikuyisa bubi ojjo kitandika okugendayo bwe bityo kati Paulo bw'atandika okuba nga agendayo nga bwe nkugambye nti yatuuka naga akankireko olw'erinnya Nanganga lumu amukubira amugamba nti jangu tusamire Paulo nga ngamba nagenda nti okusamira musajja yaŋŋamba si yanzaala tuba tuli awo nti nsiramusi jangu nkusiramule Paulo nga gankoye ebintu by'omusajja ono naye lumu nja mukola ki mwatulira kati gye saali Nanganga akola ki akola meeting kati ndowooza bafunamu ebigambo by'okuwaanyisiganya Paulo n'ayimirira n'amugamba nze tebanzaala na wano nga bwe waŋŋamba era ngenze siridda waliwo era interview emu gye nasoma ku bbaluwa eyo Nanganga n'awandiika ebbaluwa mu mukono gwe ng'amugamba nti Paulo olunaku bwe ne bwe luti wakola ki wagamba nti tozaalibwa mu luggya muno biki kati bintu byali bingi n'amala n'agamba nti ye abaana b'ozaala onakusaba omwana omundeetere mulabe okukuliza omwana omulenzi mu luggya lwange wagaana naga ye abannya g'obatuuma ogajjawa in fact ebbaluwa eyo njirina erina wano ebbaluwa eno ogiraba ebbaluwa eno yagiwandiika mu mukono gwa Nanganga yeno meeting gye bavaamu Paulo amala amwatulire ogw'omwenda 10 2005 ng'agamba ya Paulo nze Nanganga Umaru wempandiikidde bino nga sirina busungu bwonna wadde ennaku ate era nga ntegeera bulungi mpandiise nga ndi musanyufu nnyo olw'ekyo ekyakuvaamu nga lumu ogw'omwenda 2005 kyalimu ebyewuunyisa nakuwa ekitabo Black Book osseemu erinnya lyo mu bujjuvu
ekyewuunyisa abantu bonna nga okutta ekitabo n'olayira nga bw'otayinza kuwandiika linnya mu kitabo waayita eddakiika 5 nga ffenna tukusimbye amaaso n'osituka mu ntebe mu wali otudde n'oyimirira ku magulu ga 2 n'okakasa nti Pawulo abadde ayitibwa Kafeero siri mwana wa wano sikyadda mu luggya luno. Nanganga bye yabiwandiika nti Pawulo yabyogera kati n'atuuka wano n'agamba kati wooli oli muntu mukulu naye tondaganga mukyalawo oba bakyala bo b'ozaalamu abaana n'abaana bennyini nze sibamanyi g'amannya g'obawo gajjawa. Nakusaba omwana nga mulenzi akulire ewange oba mwekulize n'okutuusa leero ekyo kyagaana. Wano n'ateekawo sisi nti omukulu w'olunyiriri omukulu w'oluggya n'omukulu w'essiga tebaafunako kopi. Kati Pawulo ebbaluwa eno bwe yagireeta n'agamba namutono baluwa eno gitereke bulungi. Kikoze bulungi nnyo nti n'ebintu byonna bye twatuukako yabitegeera era kati akimanyi nti nange nkuze mmanyi takola ki tanzaala. Era nze neewuunyiza nnyo n'oyo omwana yennyini Joseph era bwe yagezangako okumunoonya ng'era abimulangira muli baana ba Munyarwanda by the way paka ye yatuuka kufa nga Nantonga akyamwegaana adda ku Pawulo. Kati Pawulo ono yamukkiriza olw'okuba yali afunye ku ki kulinnya ne ssente. Kakati ate bw'afa nanganga nayongera kukomerera mu sumaali mu ttaka. Baketti bamukubira nti muzeeyi omwana we afudde n'abagamba nze siina mwana. Kafeero afudde nti nze siina mwana gwe bayita Kafeero. Ate era buli omu yakitegeera nti eddala ndowooza kituufu kubanga wannanganga we wano ku Shere Makindi twali ku kalenda teyatuukako mulumbe ne tumala ne tuziika. Kati okuziika bwe kuggwa ndowooza n'agamba wano waliwo omulyo. Waliwo omwana gwe nali nawa Ssenkubuge yali afisse mu kyalo eyo Ssenkubuge we bajja n'agamba ate omwana ono nti omwana maama we yamusuula wano ate tewali muntu. Ssenkubuge n'agamba nti aba mumpe. Ssenkubuge n'aleeta omwana kati nanganga n'agenda n'asaba Ssenkubuge omwana oyo n'ayabya olumbe nga n'abaana ba Pawulo tabakoze eki tabayise. Era nze mu bufunze mmanyi Pawulo tayabizibwanga lumbe era kyekintu kyasinga okundoosa kyayombera. Nagamba munjabize olumbe omusika wange kuba omusika we yali amulami teyali mwana ono Ssenkubuge gw'ayina. Simon Peter yayogerwako? Simon Peter gwe yalamira nti yalina omusikira. Kati nanganga yalina okufuna omusika asobole okuclaiminga asika ebintu byani bya Pawulo nti nze nina omusika. Era olwamala okuteekako olumbe n'akwata ekkubo n'agenda e Kajjansi n'atandika okugoba abaana abo baswazi ng'abagoba mu nnyumba. Nze ne mbagamba mulina kukwata amajambiya na miggo kumuggoba temufuluma. Kiwulira abaana ne bamugoba bagenda otuuka e Masaba nga naye oyo taata waabwe gundi Joseph naye awasirizaayo ki omukazi nayo ne bamugobayo. Eyo bamugobayo na bikonde in fact ng'alemedde mu nju. Kati nanganga n'atandika okutunda ebintu bya Pawulo ebibanja ebyuma byonna oyo omusajja atamanyiyo nakkigikwata yadde bw'ati atamanyi na koodi yonna nti koodi bweti yatandika okutunda ebyuma byonna waya nga bw'omanyi ekibiina ekibaddewo byonna nga biggwa naye omuzimu gwamuleka. Muzimu gwategwamuleka nga gutandikanga mutuga wowe uno walala nanganga ng'afa bw'afa omuzimu gwabasigalako. Kakati bano abaana bwe babajjako omusaayi bano bw'owulira kati emberebeze eriwo omusaayi abaana ogwagana okumakinga n'abaana bano abakulu abagobebwa nga bano babagamba kati tetulina DNA gwe tuyinza gijjako okujjako ye yennyini. Kati bo bano abaana bo balowooza nti bano abantu ekigendererwa kyabwe kyakugenda Magombe kujjako Pawulo mannyo bafune DNA nga bwe bagamba naye baagala genda kukolerako Pawulo byawongo kukakkanya muzimu kyekizibu kyabwe. So tebagenda kujjayo DNA kubanga singa babadde baagala DNA Pawulo alina abaana abamufaanana. Pawulo alina mwannyina oyo amuddako waliwo n'oyo Joseph era bw'obalaba bw'oti olaba nga bonna ki baaluganda kuba nze nandisuubidde singa ddala kigendererwa kyabwe kya DNA basobola okujjako abo abaana naye olw'okuba bano eimu yaabwe endala baagala kusima ki muntu oyo kubanga nennanganga yayagalako muziikula nga bwe yaziikula ani muganda mwannyina ku kijja ne bamugamba ogeza naye era awo ye yali waakufa kubanga Pawulo yagula ettaka lye nga lirye era ne yeekolera ekijja kye ne yeetongola. Njagala tutunuulire point ya DNA eyo tujja girambulula maaso awo kati ninyo njagala tutunuulire point ya ennyumba y'e Kajjansi eno
n'ettaka bitundibwa bitya nga woli gwe yalirwaniridde ebintu bino butatundibwa? Kakati nze initially nga bwe bakugamba ndi bwe wamwalaba naye gwe waliwo tewali muto nnyo Paulo yafiira 13 years back wali oli mu field eno kwa wandibadde omanyi nze navumwa katolaba nti banvuma bino temuli biwero omugumba ebiki kati nze nempulinga out mu bintu bya Paulo ne family mwenva nga tebayagala linnya lyange mu kintu kyonna kakati nze bwe mpulira nti abaana ba Paulo batunze ennyumba nengamba naye Robina bwe babanga abaana ba Kafeero be batunze enju si baabasudde si baakasozi kati ate kibiiki era nasirika busirisi nga batunda okujjako nakwata essimu nenkubira Swazi ne mugamba Swazi bangambye mwatunze ennyumba essente bwe ziti naye lwaki temwebuuzizaako ku bantu abakulu lwaki temwatukonsaltinze ku issue eyo nga babawadde ssente ntono ne mugamba ekyokubiri bwe mwafunye ssente ezo bingi taata wamwe talina kiyabawa mwandikutte ku ssente ezo ne mugenda ne muyonjako kuki kubijja kubanga ebijja ebyo bitandise okubomoka muki mu sides ekyokusatu mwandinguliddeko eccupa ya bbiya nga wabwe mwatunze ennyumba ya mukwano gwange mwandinguliddeko akacupa ka bbiya Swazi nga bwomanyiraga maama tushonyiwe kakati eccupa ya bbiya tujja kugireeta ngaera bwayogeranga taata we nembivaako kakati amataka amala ge bajja ge basooka okutunda nanga yabitunda ettaka eryandibaddewo eddene eririwo lyemmanya erikyali nga liri wamu lyettaka Paulo kweyeebase Paulo ng'agenda okufa like 2 days yaŋŋamba nabutono fuluma wano ogende mu seefu oggyemu ekyapa okitwala okikweka ewa jjajja wange nga bwe nagaye nti nze ebintu byange nabiteresanga wa jjajja kuva dda kati ne mugamba nti lwaki otidde nnyo nagamba ekyapa ebyo kyoba bakikwatako bajja kuntunda nagamba bwe nfa bagenda kujjako ebintu byonna ne mugamba naye seefu ng'ezitowa ate seefu eyo nze naawe ffe tumanyi ki ekisumuzo okuba mu ntebe y'omu kisenge yali yafumitamu olutuli kakati nga olutuli olwo bwe luti mwayise ekisumuluzo ekyo ne mugamba tewali muntu asobola kuteeba kisumuluzo ekyo wekikola ki wekiri ne mugamba sigenda kuleka mu ddwaliro wano lwakyapa era nagaana kati bwe ŋŋaana obudde buba bukya nagamba nabutono omanyi nti ŋŋenda kufa naye wenneebasa ebintu byonna babikujjangako byonna ne babikubbako naye nyweza ekyapa ekyo tebantundanga ne mugamba kale kati bwe tumala okuziika biki kubanze banzigalira wabweru tebaŋŋanya nakungubagira bba wange omugumba wuuyo ayagala byonna kaziba engoye zange sina nakyenafunako buli kimu nasanga bakibbye kati nga nnyingira nga mulindwa muwonga awo balutaaya weebali kubanga era nze mulindwa nali era bannaye mu bino ebintu okufa kuzibu singa mulindwa muwonge yabaddewo n'omusajja gwe bayita basudde abo singa yabakubye edda kuba teyebasudde teyayina waya yenga ebyo byokumuwana mbusitanga kuba nakulamu amannyo n'ogwa wali kati kwolwo nyingira mu kisenge eregeza okulwana kw'abayimbi si kwa mulembe guno gwokka maama oyo basudde olwala tuba tuyingira mu kisaawe tutya emitiyana tuli mu korona bamugamba simanyi wabbanga enkoko kyeyava agamba eyali avuga nti sooka oyimiriramu ndaba onanvumye kati Paulo n'agamba ono toyimirira ono agenda kulwana basudde bwe yava mu mmotoka yakuba omusajja ekikonde ekinaavaamu erinnyo kati LC poliisi bajja kyeyava agamba Paulo nti kati omanyi ono njagala mukuulemu amannya ago ne bwe ndifa ali nzijukira taliddamu kuvuma kati omanyi nga poliisi ekuŋŋanye biki bali mu kuwoza yakuba omusajja n'amukuulamu amannyo bagenda omumuggyako ng'amannyo tagenda gamala mu kamwa n'agamba nti kati kamyende musasule naye taliddamu ye yali no sense singa abo yabakubye nadda naye Paulo ye yali muwaggonjebwa ate alabika omukadde maama Nanozi by the way mukyalo oyo saamulabako namusubwa kuba ye yali yakuza omwana n'empisa Paulo yalina empisa ezikyasingiridde naye ye basudde kati bwe nnyingira mulindwa muwonge bannyingirirako bwe bati Jofre utakyava abagamba tumanirwa kimuleko omukazi n'ayingira mu kisenge
nga waliwo abaana bannanganga abeeyo ekisoga baluyulu bani nga bali awo alina okutuwa ebintu biki mulindwa muwonge yatabuka n'abagamba wabeewo asembera nangamba Robbi nayingira mu kisenge nenyingira nenzijjamu ekisumuluzo bonna balaba nenzigula seefu nenfuluma n'ekyapa wekyawonera kubanga nayina amagye nga gegaba lutaaya ba Geoffrey kati ate Geoffrey yali mukwano gwange wambuto we natandika naye okuyimba era by the way yayisibwa bubi n'agamba era we yeekyangira mu lujja n'agamba nenze wabanga abuuza Namatove ekintu wabanga amubuuza nga nfudde era nze we yakolera ekiraamo kye nze lutaya nakeera kuva mu nsi nze mba simanyi yayinza kujja kukwanda Namatovu bintu kuba yalayirira awo kwe gakyali kibi nnyo awo wenfulumiza ekyapa ekyo era ekyapa ekyo nenkikwata nenkiteeka mu mikono gya munnamateeka naye ekyanzijayo nriviringa amazima nti nina ekyapa by the way abantu banyombesezza ne bagamba oyinza otya okuteeka obulamu bwo mu matigga ne mbagamba bano abantu babadde bayinza okutta abaana bange kozi bangamba nti ndi mugumba naye baswazi baana bange kakati bwe bagambye nti abaana bano batunda ettaka ng'ate nagenza okulaba nga obusungu bwe basinga okuba nabuli ettaka Pawulo kwe yeebase ate nga banoonya dde ekyapa ekyo navudde nvayo nenjogera neŋŋamba bano abaana bayinza obbattira obwereere nga n'ekyapa tebakola ki era ne mbagamba ekyapa nze nkirina ate era nziramu okugamba Ibra tewali muntu ne bwe bankuba katayimbwa kati munnamateeka alina ekyapa ekyo tayinza kibawa kubanga aliko ebiragiro okiwulira aliko ebiragiro tayinza kumala gakita waliwo okwemulugunya okulaga nti mu katambi ke twakoze ne Swazi akutendereza nti abaagala okusimula entaana eri tebagiinaako wadde Simoni n'emu era tebayina wabula n'agamba nti entaana eyo okuba nti yayoyotebwa okutuuka kwetuusaawo gaali maanyigo n'emikwano gya Kafeero butereevu laba bannakisenge abo abambe bayita klabu eyo abannakisenge nze be bantu be natambula nabo mulimu ogwo era bwe nakuŋŋaanyanga oba nfunyeyo kentunze oba kaki nga ssente ezo nzikuŋŋaanya nzitwala waani wamukuza nti nfunyeyo miliyoni nti ninayo miliyoni 2 nfunyeyo 2 kubanga nze sinza kukisibako nti abadongo baagana okukola amalalo ga Pawulo kyova olaba nti saagendayo kubasaba nange nafunamu ensonyi ng'omuntu mbuuza lwaki Pawulo bwe yalwala being nti bizinesi ye gwali guno omumwa ate nga mulwadde ffe twalabirirwa abaana abo abayimbi buli lunaku nga kusonda ssente mitwalo 4, 5, 3 walingawo ekyo ekicupa ekiringa emmere ekimugendako buli lunaku kati abantu abamala okuleeta ssente ezo zonna mu bulwadde nagamba ate era nzireyo mbasabe ningamba kati wano nina kuyiiya ki ng'omukazi era ninaye yanvumye nagamba gwe weewana nti wazimba amalaalo wagazimba ku mabugo ga bbawa gwe tubadde tulaga bakreminga nti amabugo gonna ge wadaivatinga n'ozimbamu amalaalo n'endala n'olyako naye tolaba nti awo nsaanawo kureti ya bbiya kuba kakati bba abazaala ennyo tulaba nti bba abazaala ennyo balaba abazaala ennyo abazaala zaabu nze nkiwa abazaala be bansinga okufuna amabugo kuba bayinamu abaki abaana lwaki tebaleeta amabugo ago ne banyambako ne tugula wakirya ku seminti naye bwe baba tebakisobola nga nze nasobola okukwata amabugo oba nti nga bwe bagamba oba watunda ebintu bya bba waffe biki oba nakola ki oba saati gye natunda oba ngatto bwe mba nga nabisobola okuŋŋaanya ssente neŋŋamba kambakolere bano abazaala omusajja waabwe bwe bali musanga ne bazzukulu b'abaana baabwe nze ndowooza nsaanamu ka credit oba obukureti bwa bbiya ng'obwo bwa Guinness kubanga omulimu gwe nakola gwali musufu era kyova olaba nze sikiriziganya n'abantu kuva eri kujja kuteeka nkumbi oba nsuululu ku malaala ago kubanga olaba nagali amakadde ge wasangawo gaabalemu kukola olwogano bali gakola siyinza kukiriziganya nabo kubanga abantu kati ng'abo famire ya Nanganga temwaziika temwakola kimujja mutya musimeyo omuntu kati abantu abaziika Pawulo tebaba bazeemu magezi Pawulo kwegamba okuziikibwa kwe kubanga kati nawano ng'amaze okufa kuba bwe bamuyingiza mu mochari negayirira abo abakuuma ne bagamba bannange temuyingiza mukwano gwange mu mochari mulimu emirambo mingi omusajja n'antunda n'angamba lisirikirwa omusajja ono afudde muleke tumuteeka nenfukamira ne mugamba nkwegayiridde nenkwata emitwalo 5 awo nakolerawo enguzi
nga saagala mukwano gwange muyingiza mirambo gine muga sente zino ziraba tomuyingiza ne bamuyingiza mu room eno aba students mwe basomera mwe bamuteeka kati bamala omwambula bajja bansaba engoye naye nkubulire mu speed eyo ng'abantu batandise dde okubba ebintu sirina bisumuluzo era kyenava ngamba Kate ne muganze kati sirina ngoye n'entandika okukaaba Kate n'agamba sirika n'agamba segawo wange tulina okugula essuuti y'omupunja gy'akola ki manyi segawa muntu WhatsApp ye nga ayagala kugula ssuuti ya $3,000,000 Kate n'amugamba banne ebiremu tebirimu bwa simaati bannaye nakulabira abasajja abo ababiri nga beetungula ssente mu kiwato segawa naani ne Kate ne bagenda ne baleeta essuuti kati ebyo byonna ebintu bwe mbijjukira omusajja engeri gye yaziikibwamu n'abantu kati nga ndaba abantu bano tebabazeemu mulimu gw'abantu abo kitiibwa bagende basimula amalaala ago ate nga nze njagala okubuulira ng'omukyalo omuganda emikolo egibeera mu kusima entaana giba mingi nnyo kasita musobyako gumu mutunka n'omuzimu ogwo kati ojjukirako incidence y'okusima amalaalo g'abasudde okusaayo endongo omanyi ebizibu famire bye yafuna nga basumuludde amalaalo g'abasudde paka kati bikyabaliko baserunjo gyabwe lwako tebasobola kuddaawo binyumya naye nze mmanyi kati wabaawo ebizibu bingi nnyo naye kaakati nga nze kyeŋŋamba bw'oba nga ddala tewazika na musajja oyo ojjawa guts ezigamba nti ogenda kumusima era nze ŋŋenda kufiirawo ebyo byonna bye banvuma simanyi tewazaala simanyi nti wali takwagala simanyi nze ebyo byonna tebinkwatako ate tebagenda kunzijja ku mulamwa kuba nze Ibra nga bwondaba nze sirina kivumo kyessaavumwa nga Pawulo yaakafa ate awo nali nkyalina muto naye kati ndi mukazi mukulu nazaala ne ku mwana kati olina ekivumo ky'omuma emyaka ojagaza kyoyagala kungobera abantu lwaki ombuuza emyaka nkuttira akatale naye era nkuze nze by the way naweza emyaka 4 njagala tutunuulire olwaleero oli mu kulwanirira obutamenya ntaana eyo butagisima omuntu ali ajja kubuuza nti bisirikirwa akozeewo ki okulwanirira music w'omugenzi music azze addibwamu akozesa mukola back tunes akozeseddwa emikutu egy'enjawulo n'ebigwa mu koweryo nti ye n'akasente akaba kavaayo akatini okuva mu UPRS ani akalya kakati okoze bulungi okumbuuza ekibuuzo ekyo kubanga nze nina rights oziraba rights ezo za corporate yenyimba yene baluwa yampebwa Ecrita yali administrator general by that time naye kyampesa rights zino era omwami mu meeting yabagamba nti siwadde rights zino bisirikirwa nti yali mukyala nnyo naye bwe ntunuddemu mu transactions z'essente ennene contracts ezisinga omukyala ono mwali ekitegeeza yabadde amanyi bizinensi yaani bizinensi eno ya music kwa Kafeero teyasuubula ku mitayimbwa Kafeero teyalunda ku nkoko his business was only music n'agamba nti bizinensi ya Pawulo Robina yagikola ki yagitegeera kati bwamala okumpa rights zino bwenvumu ennyo nafuna entondo nange nentuula bwe nti bayirawo abaana bafiirwa nnyo kubanga bandifunye ebintu bingi nze obwongo bwange buno bugezi nnyo I'm very smart nze nalowoozaako okuwandiikira breweries eyo nga njagala wabeewo abakozi b'omwenge bakole omwenge Kafeero bbiya biki nga ntegese proposals nnyingi ez'okuwandiika ku linnya lino naye nagamba nti bano abantu benfiiririra bafune ssente tebantegedde ate nga abakyala bona basiru nnyo era kankozesa olulimi oluvuma naye I'm sorry kuba nange nanyiiga Pawulo we yatuukira okulwala nga ne bwe ziba fiizi z'abaana baabwe ezo ssente nze naziyingizanga mu bulamu bwa Pawulo kuba nawandikanga proposals nezitwala mu makampuni Pawulo n'atandika okufuna ku ssente eza buli mwezi za end of month nga MTN naki kati era Pawulo n'agamba nti singa bano bamanyi singa bakwatanga ekyatika kuba singa siggwe essente singa tuzijjawa kuba wonna we yalwaliranga ssente zijja end of month za bitongole ate obwo bwonna bwongo bwange kuba nze nakera bukezi ku makya ne mugamba Paul olowooza abantu abayimbira companies olowooza kyetaagisa ki you just have to sit down no wandika proposal then you present it n'ogenda n'ogyogerera Paulo n'agamba Robina nze nnyimba kadongo kamubayira we Paulo yali teyeemanyi kyali era nga yeenyooma kati lumu ne mugamba omanyi kampani kagende mu MTN
Era katoyo najja namuga ha twasuddeyo proposals eyo naye ndabyeyo neeyiyo kati ngera bwomanyi wali abadongo bangi abasuddeyo ne baogera awo Kafeero mutamiivu mujja mulinda ku show naye nze I was very smart kubanze bwe nabatuukako ne bangamba Paulo batugambye mutamiivu nnyo tajja kusobola kukola ki kuyimba ne mbagamba nze simanyi oba anywa omwenge by the way nze bwe nalinga nkola proposals ezo mu makampani nze saagambako bantu nti ndi mukazi wa Kafeero kubanga omuntu bw'oyingira mu maaso ge no presenting ekintu ng'ekyo n'amanya nti oli mukyala wa muntu amanya onoonya ssente zaki za family nze neefuula manager okiwulira kati bwe bamuŋŋamba Paulo of course ezo companies ennene ziba ne bambega batugambye Paulo mutamiivu nnyo anywa nnyo walagi ne mbabuuza anywa walagi nze nga sikimanyi ne mbagamba kubanza omukozi wange singira mu leisure time ye bw'abanga leisure time ye anywa walagi nze byo tebinkwatako naye ku time era mbasuubiza bwe mba mumuwadde omulimu njanga mubaleetera mu budde kyova olaba bwe yafa bannange naŋŋanga yali taswala olw'okuba yajja asika ebintu bw'awulira nti yali family yali akola mugundi mu MTN nga MTN family yemu eyo yagenda mu lujja najja okubanja ssente za MTN zaatamanyi in fact Agre Kagonyera biseera yali ndooza akulira ezo department ezo bwezityo yavaayo n'abagamba mbabuulire ffe wano tetulinawo omukozi gwe bayita Kafeero ffe omuntu gwe tumanyi wano eyasayininga contract wano ye Robina Bisirikirwa ffe bwe tuba twetaaga Kafeero gwe tugamba nti Robina tukwetaaga ssaawa bweziti ye yajja n'omuntu we tebalina kye baabawa kebe package ya ssente kebe package ya kuzika baavaayo nga tebafunye era batya n'okutya kwegamba omulaba nti naŋŋanga yali kwegamba nakyewuunya nnyo ekintu ekyo towulira bubi kwogera ku mufu naŋŋanga okumwogerako kati nga muwulirako bubi kyoba ne ku nsi nali simumanyi kwegamba nali simumanyi ng'omuntu kubanze Paulo oyo mwami bwe yajjanga nga ŋŋamba totawaana naye kuba yajjanga ewaka Paulo n'amwekeka omuntu omukulu w'olinnyira ekisenge mbu taata wazze n'obula yali yamutuuka njala kusubscribinga ku Focus TV yange bingi